Inside Out. Mukagwa tukwaniriza mu y'olwaleero. Manyi Abaganda baagala nnyo twogere Oluganda lwabwe naye tebaagala kuyiga Lusoga. Ate nga ffe tufuba nnyo kuluyiga kale nange leero njagala bandize mu Lusoga nti Bakagwa tusangaire kubabona ku mukutu mwekaza kubaayo mwebale kubona mukutu guno ogwa SML News tujja kuwaya ku bintu kamaala era mu byo tujja okuwaya ku ndowooza n'omuli embeera yaffe y'ebyokwerinda. Mu studios leero ndini Moses Bigirwa General Pulukeni Penicillin F5 oba PPF 005 nze kye nakwata yaga nti wa PPF ye PPF 5 ate tukuze tujjanja wankasaganya agenda kukuba PPF babatekeeza Pulukeni Penicillin 40 something 05 so sitegeera Bigirwa ebintu bino no, but it is a citizen thing. So well otebwoli aye nze kangulekereyo ne idembe lyo ndowooza because this is not a commissioned rank. Ranks are commissioned. Who commissions? Yeah, commissioning. The commander in chief or a body set by law. So you are saying that omalagema buyinza. Yes. Then what are byoyenda? That's what it means. Or there is a body, there will be a constituted body by law that commissions. Ochidinti onwen ali mu ICC ranka yali organized. It is a military, it is a rebel thing. But it is a rebel thing, but his rank is recognized. He's a brigadier. Udachinonerezaako. Gozaso kakuba muba no abekina no mukaga. There are ranks that are. Do you know the rank of Joseph Kony? He's a major general. Commissioned by who? This is the problem. Commissioned by who? You are rebel. You are rebel. It's called the rebel outfit. The moment Kastovanga, you have been in the trenches, Ensonga de Yuanga. Okay, for some good time, or gaining experiences, then those experiences that you gaita, and you acquire certainly. How different are you, a civilian who wants to be a general, and Ugandans are saying we are tired of military rulers, they want civilians, but even the civilians coming admire to be military people by even naming themselves and commissioning themselves generals. How different will you be from these people? No, being a military officer, you are going to do bad things or dubious transactions in the government. We have had military governments in Gazi delivering. So do we still need military governments? Nzengaze kisoka siyenze commander in chief. Commander in chief wange ye Robert Kyagulanyi Sentamu. Ali kuranka ki? Okay. Commander in chief abera commander in chief. Regardless. Ye ni abera civilian. Binayisa was a commander in chief. So? So is it okay? But abalwanyi babera yo wansi. So ebyange byabalwanyo bimanyi bulungi nnyo. So ranka ya commander in chief ranka ki? Commander in chief erimu si rank nzejezija erimu mu people power forces is 001. That is his number. PPF 001. Na ranka ye is above any rank because he's not a military officer. Ole mulire kunge byamajja byogera. Era birekera ffe ba generals ne tubyogera. So yena asigalanga Pulukeni Penicillin. No, commander in chief of all armed forces of the people power forces. Era batukwata madaraka agenda kufuka commander in chief owa all military officers betunasangawo era bajje kusaluting oba baagala oba tebaagala. Analete zalawu agenda akole government eyiye gwanga alifulume. Bintu bya kifuba no madaraka gaba gakyuse so olina okusalutinga omanyi kyetwagala okuleeta mu ggwanga wano
twagala omusirikale abeere musirikale akola emirimu gy'eggwanga ng'omusirikale kyenyini kyenkugamba Yes. gwe politician beera politician omusirikale abeera omusirikale naye ate gwe weeyise nze ndi abasirikale musitwagwo I am not in the government yet bwe tutuuka mu gavumenti then tutereeze ebintu ebyo nagende Kenya awo juzi nga mpise wansi mu motoka netuuka ku road block biseera byakalulu ke bavuddemu netwagala okwengejinga omusirikale kuba emmotoka yali agiraba nga ya namba ye Uganda netwagala omwengejinga mu bya politics nga bwomanyi n'agamba hiyo maneno ya siasa ya wantu ile sisiko askari yes. Sasa wewe wananchi wanafanyanga vitu ya wasikari nze kati bwe mala okwata power ntereze kiri oba nyingira balakisi nkole ebyamagye oba nteekako esuuti ne taayi nkole ebyobufuzi that is it naye si kubeera mu balakisi ate ojja okomandinga politics ng'omusajja wo byakola mwami Muhoozi Kayina Rugaba ebyo byakola yeefuula mbu agezaako okukola ki okutekinga advantage ya taata we but tusimira Uganda mu ttaka ayamuteringiyo at the end of the day eryato ligenda kubwatukamu wakati fena tukole ki tuyingire ennyanja ate nga tuli mu ocean because obusungu bw'Abannayuganda buli waggulu nnyo so omusirikale akola ebyekisirikale owa poliisi akola ebya poliisi obusungu bw'Abannayuganda obungi buva ku ki longevity omusajja afuze nnyo that is the fact abantu be balidde obuti ne baleka ne mu mannyo bwe bati ne batambula nga bulabika naye mukama Katonda I'm telling you obusungu bw'Abannayuganda aluddeko saakoze ekiwabula aluddeko ey'ensonga yatwaza ne Gaddafi abantu beerabira ebintu Gaddafi bye yakolera Libya ng'asasula n'omusolo nga oba wakava ku ssomero n'ofuna omulimo nga kuba yali alina natural resources nga z'amaanyi nnyo naye nga baagala kulabayoko ku muntu omulala ekyo kyasuula eggwanga lye bayita Libya up to now so ekya Museveni tekikyaliko oba akoze eki oba ki the issue is longevity agasse bibiri nti alemeddwa okukola ate n'okulwako n'alwako ekituufu ki anti alemeddwa okukola ngambye byombi abigasse alemeddwa okukola n'okulwako n'alwako kikyatakoze byonna tabikoze ki yali ateeka okukola kiyali ateeka okukola kwe kuyamba eggwanga lino okulisetingira ebyobufuzi kwe litambulira ebitegerekeka nga biri participatory ekyo n'akikola n'abisetinga nawe juze no way kakati kati kankubuulire waliwo kye bayita elements of political development mu political science otera okubeera wano n'omusajja wono eyefuula political scientist oyo naye kati onjagala omugambe nti Bigirwa yagambye nti waliwo kye bayita elements of political development ensonga zetutunuulira mu kukula kw'ebyobufuzi by'eggwanga esookera ddala the participation of the masses kati tozimba eggwanga ng'abantu tobasomesezza obwetaavu bwabwe participatinga mu national politics oba tozimbye obadde okimanyi nti Simon tuze twesimbawo nawe obadde weesimbawo tuze twesimbawo naye abantu abatakuba kalulu basinga obungi abakubye akalulu polling section ne mubala nga registered voters they are 800++. Naye nga bw'ogatta ballot papers casted nga they are 300 all candidates inclusive nga 500 tebalabise sigamba nti yalina okuinstallinga that political education mu bantu b'eggwanga ye nga chief executive ow'eggwanga okay then too the effectiveness of the political parties ekyo kitegeeza ki nti ebibiina by'obufuzi byaffe oba political institutions ez'enjawulo zigenda kiwanvu ki eri abantu. Do you still blame him for that? Because the political parties exist, his government even funds them, including yours. Ekibiina kyo kifuna 5.8 billion shillings
from government every year to operate at the headquarters. No. At the headquarters? No. The law allows you to operate everywhere. No way. You are given your money and you're asked to account. And you are never but you're not allowed to go in the field. Where are you now? You think you are the party headquarters? It's the field. You're in the field. This is not a political rally. No, but this is a political platform. No, you are talking. But do you know how many people you are talking to? The visibility. No. Here we are applying technology. You are talking to the globe. But political party visibility yayo esinga obukulu ne capacity yayo ejiraga eyise ba member. Byosiba okoleka muri mukolo ku mukolo n'otuweereza ku mikolo ku WhatsApp. Today I was touring with the forces. Today Busoga. Ezo nyimbe. But don't you what feel? No. Ato oyagala kutuuka ne ku level nga n'ogenda okuziika. Nebo ogenda oyibadde abafu byokka. Olukiiko sinza alutegese. I went there to moon. So, okay? So the effectiveness of our political parties, they are still low. You blame that on Museveni? On Museveni direct. But why do you hate Simon so much? Simon osobola okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi olwaleero? Ekyamwe bakiwandiisa bate? Biri byaffe byali byakiyeekera era twagobya abantu bangi mu kakiiko konna kaali kayiise. Ffe tetwawandiisa kibiina, twagula kigule. So ekyo eyawandiisa kye mwagula yawandiisa atya? Anti yawandiisa lulinga omusajja tanakola ki? Tanalabuka. Yawandiisa 2,500. Ne tukagula kati nga bw'ono ogula akataka n'okagula emitwalo 800. Bw'oba ogula akataka ku emitwalo 800 mu 2,500 bw'oba okatunda kati bakuwamu 2,000 mu 5. Kiba kikutteyo. Okiwulidde? Kiba kikutteyo. Kati kiba kikoledde oli eyakagula edda n'ayeebasaamu sente ze. Kakati ekibuuzo ekiba kiddako osobola okugula ettaka kati. Kyekibuuzo. N'ekiraana kyo kiri you cannot. Nti si kyangu. Why? Economy enfu. So bwe tuddayo mu political question nti osobola okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi now, the answer is you cannot, because system yateekawo procedures eziri hard okulemesa ba political actors okwegazanyiza mu kisaawe. So gwe kugamba nti General Museveni talina kya bimulemye okukola ate n'alwako mba mutuufu, because na references z'amawanga amalala zensobola okuleeta. Look at the institution like Electoral Commission, because nayo tugibalya mu political institution is facilitating mu process y'okuzimba eggwanga. Simon obadde okimanyi nti weesimbawo ku bubaka bwa parliament n'onoonya akalulu n'okanoonyeza ddala n'owaayo ebibyo byonna, kubanga ebyokwesimbawo sijja bikunyonyola nnyo obibaddemu. Okimanyi nti okukola byonna okubribinga a returning officer bakudeclaring goveewo ebisigaddewo n'abiraba kituufu. Naye era weetaga miliyoni 95 nga gwa Rosias Mukasa w'e Lubaga okuwa mu kakiiko Electoral Commission ya NUP okunominatinga. The difference is a similarity. Ekyo nze simanyi complainant waakyo. I don't know whether Rosias lodging official complaint over that. It was not about complaint. He said, I paid 95 million shillings to be nominated in NUP, and it is that is new to me. It is new to you? Yes. Sijja kikola correspondence. What politics do you do? It is new to me. Why is it new? Because nze akakiiko kenajjamu fulaga aka NUP akamasi wa Lukamba, there was nothing like money as a requirement. You're sure you never paid money? Ate I pay who? One Rosias paid money. One naita one opposite. Lwaki party temukyalina kyakyogera? Nalina even nali overqualified kwe Ensonga. It is very difficult to Bigirwa, now I prove today you're a politician. No, you are purely a politician. No. You don't reason beyond the politics. No, I'm telling you. If you talk about corruption, ngambi mu NRM. Corruption eberembi mu FDC, eberembi ne mu NUP. No, your party charged 95 million shillings from Rosias Mukasa. Who charged it? Your party. Ati paid 95 million to stand. Nze nkotinze Electoral Commission ne nkotinga returning officer of any district, okay?
ani yakyajinga Aloysius sente ezo Masse Walukamba's commission tekisoboka ekyo nteekawo n'omukono ne bagutemako bwanji Masse Walukamba yali talina mandate esasuza muntu milioni 95 so why don't era you tewaliyo memba wa biina n'omu yasasula akakiiko ka byakulonda sente. Okay, why don't you take Aloysius Mukasa to the disciplinary committee Linda of the wakati party? Kankubulirwe byali akakiiko k'ebyokulonda ka the electoral management committee ya NUP tiyateekawo any charge for someone to be nominated. So who took Mukasa's money? Including the president. Who took Mukasa's money? Because the president naye yajja ne bamunominatinga mu kibiina. So the allegation is of Mukasa Aloysius. One, they are baseless. I don't think you can prove them. Why has your party not challenged him to prove? Because there's obyengambye mbitegeredde one. So I'm going to take it to another level. No, I am going to take it to another level. I integrate. Yes, I talk to the Secretary General. You are not aware that Aloysius Bugingo, Aloysius Mukasa alleged and provided evidence that he paid 95 million shillings to be nominated as a parliamentary candidate in Rubaga. Where? He alleged it from where? My friend. He said it on radio. He said on BBS Telefina. He published on his Twitter account. Now, what we are going to do, Simon, is njagala umpe benefit of doubt. Kubanga ensonga gy'ompadde kisooka gwe mulundi gwange ogusoose ogiwulira. Ekyokubiri, it's a big allegation kubanga process nali ngimanyi. Being that it's an allegation, njagala kugiinternalizinga. Okay? Oba yaziwaayo oba teyaziwaayo, oba yaziwaayo nga yaziwa mu bayaaye, that is another case. Ekibiina kikikole kiyingire mu nsonga eyo amazima gaveeyo. No, ekibiina kyonna kiba n'abantu ab'enjawulo. Ffe tulina abantu betumanyi mu NRM nga basika ssente mu baminisita lobbying for them ministerial positions. Power brokers are there. Nabo bamanyi bulungi nnyo. So nze ngenda kola investigation ezange ng'omuntu kwanza. Era njagala okukakasa nti bwe tunaddiramu wano mu tokosho yaffe eno nga tuzzemu okuwaya. I will give you the right what? The right answer because okinsuddeko wano but mbadde nzize kwogera ku bintu byemanyi obulungi. I think I need to go back to political school. You are a politician. No. You're a politician. No, sorry boy. There is no opportunity, no minute that you take to say the truth. Simon, simanyi lwaki African politics. Not real African politics. But I'm telling you the truth. Because process ya EMC yali very clear. Nze saawayo wadde olwataano. Mu Busoga tewaliwo yawayo wadde olwataano. Ne mu constituency endala zonna ezaali zikola ki? Ezaalimu abantu abasika omugwa. Because the criteria was very simple. The level of your visibility in the constituency, your capacity to mobilize in the constituency, and your commitment to the party. As we grapple with the rising insecurity in the country, the murders just this week, Mengo bagitidde, Luweshika Kyendiga n'ebirala. What is your take on this? Yeah, ekisookera ddala kitalo nnyo ekyokufiirwako omusajja omukulu bw'atyo. Nze mbadde simumanyi, nasoose mulabira mu mawulire ng'afudde. Kitalo nnyo abantu b'e Mengo tusaasira Obuganda era Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi ng'enjogera ya wano bwekola ki bweri. Ekyokubiri ne tudda ku lugero olugamba nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde ewaka. Bannayuganda mwenna abali eyo musaanye mukitegeere nti mu obutafaayo waliwo omuzungu yagamba nti the only thing necessary for the evil to trump is for the good people to keep silent or to do nothing.
nti omukisa gwonka oguliwo ebintu ebikyamu okugenda mu maaso be bantu abatuufu okusigala ki nga basirise. So the mukulu wa kika was one of the good men who is silent. Nze nadi simumanyi sijja kuli, but nze ndi kufuwa front nkyali mulamu ate yakoze ki yansooseeyo. So solution eri ki? Tuveeyo ffenna tulwanirire embeera eno, because anytime you are the next. Kubanga ffenna twalibadde tutunula nti ani nga bw'ogamba ku by circumstances nti ani asobola okubwa amasasi mu kiseera kino nga toyinza agamba nti mukulu wa kika ky'endiga yali mu target obalaffe abali ku front either from the other side of the ruling government oba kufa abali eno abagipinga nga bolowolezaamu batigaalidde bali. Kiba kitegeeza ki? Nti social breakdown etwafectinga ffenna ekyo nga kimaze ne tugenda ku siini nga bwe yabadde. Tewaliwo ayagala siini module eyo kumutuukako either mu famire oba mu kika kye. It was an ugly scene. Era zezo scene oba events ezibeera mu nsi ezikyastrugglinga okukula zibayita low developing countries. Ensi ezo Uganda mwegitwalira. Kati omukulu w'ekika bambi yadde ava ku mukolo nagwo twagutegedde, twamaze ne tugulaba, ava kulambika abazzukulu mu kika kye, akomyewo abatuuka ewaka ne gamulya just 3 bullets. Naye ebusoga waliyo olugero lugamba nti amazzi ga makaire, amazzi ga mayaka gakwidukiza amakaire. Insiini y'omutaka omukulu w'ekika ate yatuuzizaayo mangu ku nsiini y'omusumba Bugingo, kubanga nayo yajuzi wano mu January nga twakayingira guno omwaka. Twalabye 3 bullets impact gye zaakoze, ne tujjukira the 14 bullets eza Bugingo impact zezaakola ki zezaakola. Era twamaliriza nabadde njogera ne president wange ne mugamba eyo fayiro ya Bugingo ebere pending njaggi kujjukiza nga tutuuse mu Uganda empya, njaggi kujjukiza tugikubeko enfuufu alina okwansaringa that file. Bugingo omusumba oba ayagala oba tayagala okujjako ng'agenze mu exile alina okwansaringa ki? Alina okwansaringa because impact tugirabye. Tosobola kufaringa 14 bullets endabiramu neetayiika driver negata kufuna ate nga gwe target, kubanga at least tumaze okuprovinga nti bano ba silent si bano abajja ku mission tebanaba kusubwa target bukyanga batandika college emirimu tebanaba kusubwa target era ne Katumba Wamala gamukwata, so they had him on target, gamukwata n'abeera extra lucky na surviving, naye yazika driver yazika muwala we. So Bugingo Ensonga ate yamuleetedde ebizibu byamaanyi nnyo, naye yazika bodyguard. Ebyo ebintu bireke bulesi nkugambye fayiro mubeere naye eyo tubalabanga mugenzi omusaasira mugenzi sijja abasabire biki naye mumanye nti ffe bannayuganda abatuufu just it's a pending file. Nga abasajja abakoleranga ku mulembe gw'Obote basalinga questions. So government ya NUP bwejja mu buyinza mugenda kutryinga Bugingo ejja kubeera reviewed. Already file yo to reviewinga file ejja kubeera reviewed by all means. Nga kyemumulanga amasase 18 gali magati omukwano by investigators baffe abali muku abacompilinga data oyo n'abali bawo mu kiseera ekyo tujja bitunulamu. Ate olowooza tewaliwo bavunanibwa nga bavunanibwa misango gya Obote 1 Obote 2 ne Idi Amin. So when is that? Naye nga bavunanibwa mu 90s. When probably is that? Mwaka kigwe mujja government ya mwegwesuubira ku mu African politics government eba
egwa buli dakiika ate neremerako era buli dakiika. So you keep on making different attempts. Okitegedde? So when is your next attempt? So kiringa bwogamba nti nkimanyi oli muwagizi wa mupiira sikyo? Manchester United. Oli wa Manchester United nakitwala n'okitwala naye nga nkanzibu kisinzira ku strategy kijoola eyinza. Kakati strategy yaffe as National Unity Platform n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu Mwai Museveni tayinza kuwona ne banne kyetumuzimbidde ku mulundi guno ne bwayagala atya tayinza kuwona. Wallahi ya Mungu nkimanyi oyagala obuyinza era ekisinga okumuggyako waya ng'oyogedde ku by'omujja mu madalaka ekyo tukimanyi bulungi nnyo ssebo naye tetukitidde. Ne bwanaakola atya ne bwanaakwata ebisubyo ebifaanagana bitya tayinza kuwona. Museveni agenda. Tayinza kuwona. Agenda ddi? Nkugambye tayinza kuwona. Agenda ddi? Anti kakati kyenkugambye nti omulimu gwaffe kwe kufumba ebyaffe. Tetuyinza kubuulira gwe nti agenda ddi. Nze ndi munno. Ate oli munange nnyo. Oli munange wano. Oli ku muzindaalo wano. Siri munno. Siyinza kubuulira kyetufumba eri. Bwe tusinkana mu restaurant nza tuwaya. Simon ogamba otya muli muti eyo. Tuzaatula kyemufumba. Nkubuuza bya MK. Nenga otusewa. You man. You must be a stubborn person. No, not being stubborn, but I am a realist. You are convinced that Museveni is going anytime. Museveni is a human being. Omuntu yenna alina amagezi agategeera. There is no way osobola okugamba nti a human being cannot go. Tekibeeranga mu nsi yonna. Naye bwe nalabye aba opposition nalabye Jema Asmani basaalirwa Lubega Mukaku ba Lukyamuzi bani ba Kabuleeta nga bakola United Force gye bayise the whole alliance oga nti buli ayagala Museveni agende mujje twegatte wamu tukwasize wamu tufune amaanyi agajjako gavumenti eno NUP ne FDC temwabaddeyo kitegeeza nti kyebaliko si kyemuliko bali baagala agende mwe mugana edda. No, kakati wetuba tulwanyisa eggwanga eriba liri mu lutawo lw'okuggyako obwanakyemalira wabaawo entegeera ya approaches ya mirundi mingi. Nze siri ku level ey'okuzza mu debate zitibenda baba nabakola analysis sigiye mikago gibaddewo biki tegikoze ne batandika ogitematema eyo emboozi nkadde. Emboozi empya eriwo nti under dictatorship buli omu agitegeera bubwe mu kugidefining. Therefore ne approach aba alaba yaki yanjawulo because Mwai Museveni tumuvunaana emisango gyanjawulo gyanjawulo. Kakati toyinza gaana bantu kukola ka formation nga nabo balina definition eyaabwe gye bakola ki kaise kaki gye balaba ka formation ngambye formation kale kiri tukijjeko emboozi eterere bulungi. Toyinza kugaana bantu kukola formation yonna kubanga we are fighting a dictator. What is your take on that formation? How substantial is it? No, let them try their luck. Nga bwe kugambye nti I hope you know that Lubega Mukaku, who is the key person in this formation, was a key architect in the formation that made your people power. Era waliwo abasambi abaali ewa Guardiola mu Barcelona ne bafaayo ne badda mu tiimu z'endala. Abasambi nga Yaya Toure yasibira mu Manchester City naye nga yali ne Guardiola wali eri. So transfers zibeerawo. Kakati zikinjala okugamba kiri kimu. Omanyi how many formations was there between 1971 and 1979? There were very many. Gobadde okimanyi nti okukola UNRF tiimu yavuye Tanzania Nyerere yasolooza different formations okujjamu one fighting force. That's why up now much conference ekyasomwako ne mu history it was a combination of different political formations
bonna nga baagala kuwangula Idi Amin ne bakola ki ne batuuka ekiseera mwami Nyerere n'abayamba ne bamudefeatinga. So endaba y'ebintu ne command, trust ya command teyinza kubeera wamu ebiseera ebisinga. Buli muntu alina trust ya command nga bwagitwala n'omuntu gwagala mu commanding. Nze as of now, is NUP in agreement with this new formation? I am not the spokesperson of NUP, and our commander-in-chief. Will you encourage your commander-in-chief to support this formation? Linda Wakatini, commander-in-chief of yakomyewo yesterday, tabadde mu ggwanga. Tetunafuna debate internally ku ngeri gye tulaamu bannaffe abakola ki abaformingawo formation ez'enjawulo. So tekinabeera kizibu mu NUP. It is not a crisis, neither a tragedy. So omuntu yenna waba ayogera kigambo kya kudefeatinga bwanakyemalira tuba tuli naye, because ali mu kujjayo amaloboozi agagezaako okuwikeninga omusajja. In 1981 to 1986 formation zaali nyingi nga ziri militant. Eyasinga okuorganizinga yeyatwala show eya NRA. Ekongo waliwo twogera olwaleero, emundu evuga ekongo waliyo 260, more than 260 different fighting groups, more than 260. But formation esinga y'amaanyi okuwulirwa ya M23. So mu politics, whether military politics, whether on political science waffe wa bulijjo, endaba y'ebintu eba yanjawulo kubanga tuva mu different cultures, tuva mu different background, tuva mu different kubanga kati zinava buyende yiri eri omanyiyo bulungi. Obusungu bw'olina ku Museveni bwanjawulo ku muntu yava e Masaka. Museveni this week yalaunchinze exercise y'okuddamu okuteeza register y'abamemba ba NRM mu ggwanga. Secretary General Richard Todwong n'agamba nti NRM erina bamemba abali ku voters register yaayo NRM obukadde 11 mu emitwalo 7. NUP mulina abantu bameka ku voters register yamba? NUP maanyi g'abantu, membership yamwe bali balina 11 mulina bumeka. Ffe kaadi zitwasembayo okugaba, of which twali tutwagana kigendamu ekyo. Abantu abagula card, membership card mu bbanga lya myaka 2 baali mu milioni 8 n'ekitundu. Eyo NUP y'amaanyi nnyo tebangayo mu nsi yonna, baali milioni 8 n'ekitundu. So leero mulina bamemba bameka party register yammwe erina bamemba milioni 8 n'ekitundu, muli 8 million. Yes. bali 11. Kakati ekyo ne kiddayo kikola reverse ku point gye nasookeddeko eya elements of political development, nti mwami Tadwong era naye bwakugamba nti alina bamemba milioni meka 11 bameka abagenda ne balonda, kubanga yajja yabbira ku milioni meka 5. Yabbira yawangulira ku uwerezi milioni 6. Yawangula ku milioni 5 mu emitwalo 3 mu okitege mwene mukoma ku milioni 3 n'ekitundu. Kakati twafuna batuwa 3 nenga mulina register y'abantu bukadde 8. Yes. Abalala baliwa ku anti effectiveness eya political institutions mu ggwanga mwami Nakyemalira tawadde eggwanga lino mukisa. So Museveni yagaana abajja okumulonda ye obukadde 6 ne butalonda. Yagaana n'abamu okujja okulonda. Mulimu abali mu yellow book nga bamutamwa bayitirivu nnyo ffe tubeera nabo mu kyalo. Ati gwe wali tobeera mu kyalo. Ne Moses Bigirwa ali mu yellow book. Yes. Nga yatamwaka gudu. Yagamba nti nedda musajja aluddeko nnyo. Anti bali abali wansi omwinyo tegubatuukako. There is a doubt. Eyo lwe tugimaliriza tulusumye sabbiiti ejja. Nze Simon Muyanga Lutaaya.
This is Inside Out.